Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa bigenda singa ebibi yamutambuliramu bambi n'agamba talabanga musajja mulungi nga bbaawe ne kati bw'amulaba naye njagala gadi awo nanjigiriza otambula tojja kuyiga yamutunuulira ng'asaze kakati mbu wakati yalekangawo butono ebbali n'asala ng'ayambadde jiini Millicent yali mu jiini deeti yaabwe baali amenvu nno ku olwo okitegeera nze bannange kambimanye kati kakati bano bayinza okulaba naye omukyalo oyo lwaki ayagala nnyo bbaawe alaba kiri ekifaananyi kiri akyakwagala ng'oli oli si kati nga bwondaba kati sikyalaba kati ate obuzibu buno tebwamusanga kati nga ffe bashifa bwe tuyiri bano tukola bwamusanga mukyala musajja wa mutadde waka nti nkuleese ngenda kukulabirira from A up to Z. Era gadi ng'akola e Dubai yaweerezanga Millicent emitwalo 3 buli mwezi nga yakyeteekamu nga Millicent talina na mwana n'agamba olumu ne zisukka namu naye nga ye Millicent we bazimuwa atunuulire waka nagaha kati adde asanga amasuuka ga luli asange seppiki za luli ng'azikolamu ebyo omwami asange ng'ewaka wakyuse kati olugira ng'anoonya engeri gy'amugamba nti bebi munaye ate ssente zaaweddewo ng'ayiiya bw'amwongera nga tamubuuziza wazikozesezza otya nga tetunatunuulira obulungi bw'omukazi omusajja yali yeeyisa atya bifo omusajja tayinza obbanga yali akutulugunya ne bwe wandibadde n'omutima omulungi okitegeera he was a good man yali musajja mulungi yes yali musajja mulungi Hope yaleeta ekintu so gamba zendekisi kati bannanga abatulaba abantu b'eddundu tumanyi okwezinya wano ne twesinisa ne tubanga bambulwa bikola naddala tulina bingi ebyokukola bye twafurizinga nze nyina abandaba bammanyi buli mwaka ze masti ntulavolinga oba January noddamu notulavolinga ogwokuna nafurizinga buli kimu nyina trip eyitale eba ya Macfruit tugikola buli mwaka nyina ne babbosi bange nagiganye trip ne bagamba visa mugiseemu ebeeremu sigenda yitale lwa mukolo guno kitegeeza we are sacrificing not for fun tetuli mu myerago tetuli mu kwekoza oyo yabulwa content talina byateeka ku channel waka wa gadi talina views za mpa ziri awo because abantu abamu tebaagala real life stories zino abantu abasinga tebaagala bya nnaku bandaba nnyo nga balina gwe bakyayo omukazi yakubye bbaawo oluyi abo bajja biraba naye kati ebintu bwe biti ebirimu Katonda nyina batono nnyo era mbasisuubira bangi abantu tebabyagala ebirimu yamba tusabiriza twegayirira tebabyagala tebabyagala ebyo era mba siina views zensuubirawo kitegeeza waba tewali views era siina ssente zenfunawo kati nsaba mikwano muyimirire naffe tusupportinge cause eno sinza abakaka omukolo nti njagala Millicent ayambale ku gawuni zange zentero okuyingiza wano wabula that's what she wants ekyakiŋŋambye nsuubira abaaliko mwandaba ne mu kwanjula nga tugenda okwanjula ne mugamba Millicent we tuli wano nsobola okukwata cash miliyoni 25 oba 3 nengakuwa tugende maaso n'emikolo spending essente tusasule ebintu kuba n'ebintu ebimu nabigula tumaze genda Kabaale mukimanyi Millicent yaŋŋamba Shifa lino lyessanyu lyange koze emirimu agikozeeko agimanyi obudde buno naye munaamuwa bizinensi ng'eri mu kibuga tasobola kuva wano agenda agikole because mwami we nayo yennyini bizinensi eya lifetime for now kitegeeza n'onaagamba tumukoledde ekiduuka mu tawuni kisuubuza tagenda sobola bikola era bizinensi gye so omukolera ne tugamba nti twongere wano karuumu tuseetingewo akaduuka n'akasaaluuni n'obugoye atundire omwo nga bwakola bw'alaba omwami we wali kitegeeza nti ate we tumugjawo tumutwale omukyala ate ono tuba twagala mutta so kati bizinensi era azikozeeko atembeeyeza obwo bulumi bwa bizinensi abuyiseemu okusurvivinga from zero omukyala obadde tokola otudde waka bakulabirira kati abulabye obulumi obwo bw'okkuba amayinja nze simanyi ajja ntwale naye okukongezeemu ndaba oba nsobola okukubayo kitundu ky'emmotoka kati bizinensi zonna azikoze nga
nkubeyo wirubalo So Millicent yasuulawo famire ye n'ebimugambibwa. Millicent n'ava ku mikwano ebyabawala mbu simanyi oyina emikwano mwekyalireko tabimanyi. Kyova olaba obbafulumyako nakyagadde balabe kye bayita okutuulako out. Empewo zikufuuweeko bukando obutala bwake nga tabimanyi. Tabimanyi okitegeera. Tamanyi nti omukyala bamuwa emitwalo 5 n'agendako mu shopping. Tabimanyi nti omukyala bamuwa emitwalo 2-3 n'agenda asiba akaviiri mu budde buno for some years okuva bbawe bwe yafuna obuzibu n'abeerawo. So bye byange tujja sulawo mulinde storage tujja gibawa mugirabe bulungi. Naye nga tweyanziza abakitegeererawo abamu olwabagamba nti omwami oyo gwe mulaba wa spine abamu bategeerawo how dangerous spine bweri. Abamu wabaawo oli ng'ate ye tajja kutegeera forever n'ebyenjogedde bino yabijja kuggwa agambe shifa byayogedde biki eyo kategole naye ebaawo. Ne tubaawo n'abategeera amangu ne tubaawo n'asanze emboozi awo n'akwatibwako n'aba n'ekisa nabo tubayina. So buli omu ngamba nnyo abantu tukole obulamu bwaffe nga si bwakati. Ate ebimu tukole nga tetulowooza abantu tusasula. Nze siina kye mmanja gaadi nti ndijja ne mugamba nti nkubanja kino oba simanya njogereraayo kino tufune views. Kyonna kyenkola nkikola for them not for me. Nze ebyange Katonda yamanyi gyantwala nange sibimanyi. Bwansimbuza wano yamanyi ebibye naye kyantegekedde nekyensinga omumanya. Ebiseera ebisinga oba oyagala omumanya Katonda kyakutegekera naye weetunule mu ntambulayo. Gwe maama Jona oba gwe Ibula. Okitegeera gwe Ibula adduka ng'awulidde obuzibu oba gwe maama Jona atunuulira omupangisa munno nga yalidde emmere noga lwaki alidde. So kati buli omu kyuzinga obulamu bwo bw'oyagala. Tuyinza obba nga ebirungi byaffe tetujja bifunamu kati naye tomanyi osanga abaana baffe bali bafevaringa gye baliraga baligabana ku mikisa gyaffe ku mpeera yaffe bye tutasanyusa osanga nze oba akawala kange oba katabani kange kali bisanyuka. You never know. But ffe tuli bagumu ku kye tukola tetuli disappointed kuba tumenye ffe tukyagenda mu maaso with a few abanaatutegeera emitima gyaffe. Mu nsi si buli omuntu alina okutegeera. Ate naawe obaako ekikyamu buli omu mu nsi ng'alina okwagala gwoba gwani. Buli omu talina kwagala, si buli omu nti ate alina okukyawa, si buli omu nti ate alina okukutegeera, si buli omu nti alina okukwatibwa ekisa. Naye let's do the needful. Tugezeeko siga ky'oyagala treating abalala b'oyagala bakuyise. Naye ng'ekituufu Millicent agwana essanyu bagwana okushayininga kabasanyukeko bwe mubalaba wano nga tulina obuntu bwe tubaleetedde. Tebibaddeewo. Babadde tebabiina nabo bali ku miracle bali ku birooto bali mu kwewuunya buli lukya nga namwe mwewuunya. So mubasanyukireko nga bakafunye olugendo lubadde luwanvu mu bulamu bwabwe kye batasobola tuula babanyumize mwenna. Mbagambye nange bujjo nkolagana nabo nga sibimanyi ng'era ndooza nkigamba Ibula amanyi neekoza nga mugane nno Ibula sibamanyi. Nga bwe walaba lwe nagenda ku surprise ne tukola ebyo ali twatandikirawo kwanjula nga buli simu gye nkubira gaadi nti ewammwe bwe mampandika ku kaadi bayitayo batya bazadde bo be baani nenkolako ebyo ebisigadde nkolako ebyo. So bye byange kambasiibule nk'oyo kaaba nakaaba okuva lwakuna lwakutaano paka kati nenkaaba nzekka nga nzizeeyo mu buliri nendowooza ebintu bingi. Nentandika n'okugamba nti olumu tukaaba nti tuyina ebizibu naye gweolirako obikaaba obulamu obuyina. Tubikaaba tuli balamu nga tulina n'essuubi tekyanja ggoloka njiye bupya naye gaadi talina ssuubi tamanyi kyova olaba omukazi we yatuuka n'amugamba waddamu audio ng'alaba mweraba. So bannange ebyo namwe biwulidde naye kyova olaba mubadde mulaba ebimuli bino ne mulaba ballooni eno nga temumanyi byatandikira walwaki biri ku mmeeza awo. Naye nga ku lwokuna twali out eyo story yonna gy'ola Shifa gyanyumyako Ibula gyanyumyako bajja ne batukima wano nga surprise naffe nga tutubitegedde
ne batwambaza ne tushanana era mujja biraba ku mitimbagano awo basanga naffe nga twambadde ebyaffe naye bajja ate ne batuteekamu ebirala. So ntwala okwebaza ekisookera ddala eri Ibrahim ne Shifa abategeka surprise eno ne batwalako out batwalako emunyonyo ku ddina awali ebirooto by'abanja okutuuka Nyanja. Nange bantwalayo ne nsanyuka. So nze sina kye mbagamba, tuveeyo ntugenda mu bifaananyi emunyonyeera naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nze bankwasa obujja bono munaye beesimye balinayo Shifa ne Ibula abalowoozaako okitegera bo munaye Ibula abeera eyo n'agamba nawulidde Millicent nga ayagala gendako munyonyo okitegeera beesiimye balinayo Ibula ne Shifa okitegeera kubanga ffe tukakasa nti they must shine bateekeddwa okukola ki okushayininga okitegeera naye nga byonna bibeewo naye nze mbadde nkibagamba buli lunaku nti Millicent asaana okusanyusa okitegeera nze ekintu kyayitamu nze nkimanyi kuba nze nawasa okitegedde nemmala n'omukyala emyaka 6 manyi ebyamutwala nga ensonga siziraba okitegedde nga sirabawo nsonga omuntu naga nti ngenze kubanga odda leeti nenga odda ssaawa 5 okitegedde kati bwe ndaba omuntu atanoba nga oli akutuse spine novayo noŋŋamba nti tumukolere omukolo gwe n'olaba nga nze tuba tuwonoona. Nze sikiriza mu mikolo oba ntero kyogera kuyinza oba guno si gwe gusooso kyogera. Nze sikiriza mu mikolo okuggyako nga weesobola naye omukolo gwa Millicent ngukiririzaamu. Oba kitegereka kye njogera? Buli muntu yandyetaaze okubeera n'omukyala nga Millicent. Era buli muntu yandyetaaze bw'aba muwala okubeera Millicent. Osegedde newankubadde nga na buli muntu yandyagadde okufuna omusajja nga Gaadi but ku bantu nga nze Kibuuka nze njogera ku bantu nga nze Gaadi bye yakola byonna nalaba bya bulijjo kubanga nange bye nakolanga. Sirabawo nnyo Millicent kyaga nange bwe yali omulamu nange yanfangako bye baamufaako nange bye nakola ki nange nabifangako but bw'oba tofunye Millicent era eyo gwe ne bw'obikola n'obimalayo oba ntegeerekese kubanga Gaadi yalabirira Millicent. Wuliriza yamulabirira nnyo naye ate nze nakisusanga kuba nze nina kati Gaadi ono omukyala ena byayogedde saagendako awutu saakolanga kinze byonna nabikolanga okategedde naye nakyusa bukyusa nkola ya mirimu nti abadde adde waka ssaawa 12 byenkola bikyuse ndi wa bifaananyi bwe nayingira 5 omukyala ne bamulema. Kati bwe ntunula Millicent nga asitula omusajja omukulu fabala tusobola kikolera bazadde baffe ate era nga bw'osanga omwana omwononefu yeefuula mbu ye bimukwasa ensonyi ne omuzadde n'amuddukako okategedde naye oli n'akwata omusajja gwasanze obukulu mumanye ekirifane nga teyamukwana nako abeere mu courtship yamusanga busanze n'agaa gwe nkuwasa leero nga sigamba nti balina history nti ono bwe twasoma ne twetijja ne twewa obumuli wabula nga yagenda bugenzi Kabaale n'agamba ono omuwala mwagadde enkya mutwala tebayina byafaayo okitegedde tewali nti namwetegereza nnyo nendabanga ye muntu yansobola biki naafuna ekizibu naafuna ekizibu omuwala n'awulira nga bimukwasa ensonyi okuvaawo n'agaakandabirira omusajja ono.
siberangako wano nga tukola omukolo guno nga nwana gaadi asanyuke. Ebbanga lyange lyonna njagala tusanyuse Millicent. Ebbanga lyange lyonna njagala tusanyuse Millicent. Okitegedde? Kubanga mmanyi kyayiseemu ate era mba kubanze nange nandi kimukoledde. Tewali kintu kirungi nga muntu kukolera n'omusiima. Era sikirinaako bwe mpulira nti Gaadi ayinza onnyiga nti Ibula lwaki tayagala nze nnyumirwe. Nkimanyi bwe tusanyusa Millicent ye kimumala. Naye akimanyi nti tabanja Millicent. Oba ntegeerekeka? Byaggwayo. Omusajja wayimirira ku live n'agamba nti nze nkimanyi Millicent yasinga okunjagala. Kubanga byankoledde sisobola bikola ki? Bimukolera. Oba kitegeerekeka? So bana byonna tubyogera naye tugezaako kunnyonnyola nsonga lwaki abamu tusobola okujja wano buli lwa Sande. Ekirala njagala kugamba abantu bonna abatuwa ssente. Kubanze lwe nkwata omuzindaalo ntegeera kigambo ssente. Njagala kugamba abantu bonna abatuwa ssente nti nze kye muyitamu nkikola ki? Nkimanyi. Kankiddemu. Abatuwa ssente mwebale nnyo naye kye muyitamu kimanyi. Nze bwe nkwata emitwalo 10 ne ntwala Gaadi e Munyonyo ne nzimuwa. Mbeera nabo nga balya nga ndi musanyufu. Naye bwe nzirayo ne ntunula mu bitabo byange ne mbalamu olunaku bwe luwedde. Ne neebuuza naye naagaggawala nga nsipendinga nnyo. Okitegedde? Ne nkiwulira nga ndaba ekituli ssente zino we zikoze eki? We zivudde. Naye ng'ate mu mutima gunga nti naye obadde oteekeddwa okukikola oba butabaggwa abadde ani. Bye njogera oba mubitegeera? Bwe nkwata emitwalo mu mafuta ne nzijja wano, bwe nzirayo ntuula ne ngatta. Ne nsirika bwe nga dine 10 ne gino 2 gye ngabye mubaze na biki, ekyo gye mitwalo 3. Nga ezo nno zibadde zigula obwanda ne mbuteeka mu microphone. Okitegedde? Obwa kamera. Nga kati ate ezo ngenda zijjawa okuzizzaawo. Kyengezaako tegeeza nti tewali muntu akwata kuwa muntu nga yayina nnyo. Oba nti ye bwamuwa ng'eno nga mwekyo bwe mukiwulira tukyogera nti wojje Mukama akole ki? Akuddizeewo. Tosisobola kuva wano ne nninnya ngenda okuddayo ku woofiisi nga 5 gendesse wano nga sanzeewo nga wenna gajje gazzeewo. Okitegedde? Sigasangawo. Kyentegeeza nti obulumi mbuwulira. Ekitabo kikindaga nti wano wamiisinga emitwalo 10 gye wakoze bw'oti. Naye twewaayo bwewe. Kasa tulaba ng'ensonga ya makulu. Ne tugaa nti omanyi ngenda kukwata obukadde 2. Ngenda teekamu obukadde. Gwe oba oyagala omanya nze kati nganze saagala kwogera shifa kuba simanyi nsaasaanya. Naye gwe oba oyagala omanya nze ssente ze ntaddemu gwe bala from December nga buli Sande nzijja wano nga nkozesa emitwalo egitakka wansi wa 2. Okitegedde? Kati ate shifa ye kuva mu gwa 7 omwaka oguwedde. Okitegedde? Naye byonna tetubikola kubanga tulina. Dako ebyo ebintu buli obyogera omuntu balimba era Ibula ayina. Ibula oba lwaki takkiriza nti alina? Tetubikola kubanga tulina. Tubikola kubanga tulaba ensonga nga ya makulu. Kuba singa twali tubikola nga tulina singa naffe twabyekolera. Waliwo bye tukola nga ffe tetubyekoleranga. Nze siwasangako mbaga. Sanjulangako. Omukyala gwennyumya gwe nawasa baatuwowa buwoyi byaffe nga bwe mwandigenze enkya mu kyaki ne babagatta. Okitegedde? Naye ate nze ndi mu kufulontinga tukole embaga yaani ya Gaadi. Okitegeera? Ekyo nze tekinnakuwaza kubanga ne Gaadi yagaye abadde takyalowooza mu nsi nti aliddamu asobola okukola ki? Embaga. Kati ebiseera ebisinga nnyina menta wange Mutamasiwa yagamba count your blessings. Beera eyo ng'omanyi nti omukisa gwo gukola ki? Buli oba ng'okola ebirungi buli lw'osiga
oba oyina naawe ebibyo ebijja okujja. Kati Shifoka yatandise eby'embaga okukolera abantu embaga. Neyejja. Ku mateeka. Naye so naye nga point kyekyo nabagambye tugenda va wano basaawa 5 tubulayo emitwalo 6 tuweze emitwalo 6 tuve wano. Omukyala agamba mbu agenda Masaka tulete emitwalo 6 tumujje ku muguwa. Twagala bawangule sente zaabwe bagire baba batusinze. Tiimu Doni mulete emitwalo 6. Okay, sente ntono mente 3 ne Doni 3 tuveewo wano. Esatu n'ebiri 5. Tubadde tubulayo mmeka? Tubadde tubuzaayo emitwalo 6 tubuzaayo nusu ogu mutwalo. Ekintu kingamba nti nenkwata akabbo ka Tiimu Doni nempita mu batudde aba Doni n'abamenta ne batwegattako tuweza omutwalo. Naye nga basasulira Doni nkwata akabbo. Gino 5 zaabali ziteeke wali. Ziteeke. No, soko. Za tiimu kizino. Kati 2 kitundu. Zibeere wano. Kale 3 mu 2 kitundu. Kale tubawaddeko 3. Tuwe 5 zaffe. Tubuzaayo omutwalo menta tufe wano. Entertainers, please come. The stage is for you, please. Bali omu oba bali eri? Ayise eno mujja kugwa mu ttanga. Bajja kugwa mu ttanga. Ne bannange Sharifa. Ate gwe tuwamuddi nga gwe Sharifa omubwati. Kahosh fashion is a dance. Kyokka naawe twagalayo ku mazina ga Sharifa manager waffe. Naye ye size gwe size ogijja wa? Ekiri toyo. Eunice. Banenge tweyanziza okutwala bagutwadde Ebola. Atuwadde omutwalo. Yes, tweyanze ke. Thank you bantu. Webale nnyo webalire ddala. Yes.
Mwebaze. Muso oyina ky'oyina? Eunice, Eruto. Eunice, Anti bitandika na EU. EU, yes. NICE. Eunice. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Abaana bali wano obwedda abazadde bagamba enkya balina osoma banguyirize bambi weebale. Ne my love Sandra. Ennaku emutta agamba bannaye ekirabo kigabibwa ddi. My love Sandra. My love. My love Sandra, thank you so much. Tubeebaza nnyo. Naye bambi. My love. Kolera ddala ng'oli. Bamuyitaani omugagga wa ttiimu. My love kolera ddala. My love bambi kolera ddala nga Saiba. Otuweeyo akakadde kamu n'ekitundu. Naawe emboozi ya Millicent ogiwulidde. Ate ogenda giraba ku YouTube. Nsaba emboozi eyo ogenda ogiraba nga weetegese otuwaayo akamu ekitundu. Tweyanze. Naye nga nina feeling nti ekirabo kino kyange. Mpulira ng'ekyange. Omanye kiri mutu avuddemu emitwalo 6. Bana twekubireko mu bugalo. Tuddemu twekubireko mu bugalo nga ne Millicent akuba. Amiina. N'ekirala akatalekeka. Omukyala atuwadde 7. Yatuwaako $10 mu kwanjula. Sente ze zaaliko ez'obunyama. Ye yagulira obunyama abakyala 8 be bayambaza. Yes, ye yagula obunyama. So, muntu waffe from yoli yabadde ani? Angel N. Yeah. So, muyina wano ku ssimu ngenza okulaba nga muntu waffe. Kuviira ddala November, tiimu November. Kyovola bwe tugamba abantu nti omukolo guno bigenda babira. Abanno ba maidi abalenzi babayita batya? Bagulumuzimeni nno beebo. Abagenda oyingirira ku mugole. Yeyo tiimu. Shifa. Waje? Mbadde ngenda kuwa Marvin emitwalo 5. Naye. Nenzijukira nti namugulidde ekyennyanja omunyonyo. Olabye amazina. Marvin gokwata obulungi. Olabye amazina. Obwekyennyanja yakiri oba teyakiri? Marvin. Oba ekyennyanja yakiridde oba teyakiri? Marvin kibba bagagga tatudde. Marvin nkuwadde omutwalo. Mubuuzo nkyuseemu wa mugagga yiga ebintu bye bagamba abali. Genda mufako bakuwa kabiri. Kuba engeri gy'okikubamu. Allah. Okitegeera. Buli muntu mumativu. Naye olaba wamma akanyoola atyo nga buli muntu mumativu. Musaali wano ne ssente. Mbadde. Kati nno mulaba Junior atudde awo asirise ye kafulu. Waliwo eyo akajja abuuza. Kyeya batusinga mmeka? Mwami Ibla waliwo eyo akajja abuuza bakyeya basinga mmeka tiimu Doni ate ozimanyi? Batusinga emitwalo 6. 10 zavuddeyo ne zidda ku 6. Batusinga emitwalo 6. Muwala wa Rashid omwagalwa batusinga emitwalo 6. Kyeya batusinga mmeka? Mitwalo 6. Nedda balina zezizze. Agambye ali tiimu Kyeya.
Timu cheya. Ali timu cheya. Ati ungatonna zina abuuza tubasinga mmeka kwata akazindalo. Atuongere kuongeza kubafe tubasinga. Nedda mubale ebituufu. Omuntu ali serious banetuwa ssente. Mubale ebituufu bannange. Mutusinga mmeka. Wamma basaba busabe nti bongereyo emitwalo 10. Mbu leero nabo bakyababaawo batwale ku kirabo. Agambye kabongere leero Doni tuwedde. Ayongedde olunya. Agambye wamma kambongere Doni leero owedde. Merusenti alimba era ayagala naye mufuuwe. Sijja kufuuwa. Merusenti sijja kufuuwa. Ate era yennyini oyo wa ttiimu chairman agambye Ibra atukuba luseke ennaku zino. Agambye I'm topping up dear. Agenda bawa sente. Kati singa awo singe badde timu Don. Singe ebigamba awo bye tuli mugamba. Singa awo obugambo bwe tuli mugamba. Singa tumuyoyo tantwebuuza. Yazuukusa atya we wamuluma. Mumala kulabako naye nga twongera celebratinga wa family waffe. Naga wa Christine, we love you so much. Webale olugendo lwota era abeere yatuliire keeke. Yeebale nnyo olugendo lwatambudde naffe. Yeebale nnyo okuyimirira naffe. Yeebale nnyo okwagala Shifa ng'omuntu n'anjagalirako n'abalala. Ebyaddala. Bwebale mukwano mwe maanyi gange. Listeeyo listi gy'olina eyo. Ku listi yange nabagambye wensanga nga soogera. Ffe twogere. Mubaddewo ng'abajulizi. Abantu bange abo abampaniridde. Abanjagadde. Oba bawulidde ki? Oba Shifa postinze ekyo bataleese oba takoze oba azeewa. They have been there for me. By loving other people on my behalf. Mazima. Shifa nokera noga nti leero katuli ku God. Christine nava naye kuva ku ttendo. Shifa katuzimbira ttendo. Shifa katukola ki? Shifa kati Isaac nanzaalirako Isaac. Oh my God. Abantu bwe batyo munnanga abalungi. Nabawa listi yange era nkyagibawa. Katonda yaba gikuume butiribiriri bwe buli kyanga soogera. Mazima. Katonda batwagalire ffe tubasabira bulamu bulungi. Teri kirala kubanga. Lutsi agambye I want to join team of Shifa. Ababikolako tuyina Summa Shifa's Die Hard ba admin tuyina webali bajja kujoininga. You come to my inbox so pay message ku WhatsApp. Bajja kuteekayo mu team Shifa nyina ababikolako bakama bange mu nsonga ezo gye bali. Bannanga atusuubiza ssente muwala wa Rashid ambuulira how much you've sent. Nyina message endabe naye gwe teekako ng'ambe ensindise bwe ziti. In names of Sanyu. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo kuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June
era ng'ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera obategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogenda Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo dates bagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi enamba so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola noba oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered boba oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano beekwate babayise Hypex Studio okay names of Sanyu Muwonge kale Sanyu obadde oyina kubeera ku team Don mami wange ye Sanyu Madina team mentor mami wange ye Sanyu wow ye happiness mami wa Shifa Sanyu Madina tusanyusa okukulaba tweyanze Sanyu Madina Nakalema wow Omumbeja so I love you so much, the mother of my father. I attendance book. Kale batu baba toppingiddeko ogumu ekitundu. Wow. Obugalo. Agambye yali mentor mpaka kuwulira bubi. Mentor. Namwandu w'omugenzi kabanga kale bambi thank you so much abatuwadde essanyu olunaku olwaleero munzigyemu essanyu ngendo yimuka okujja mu meeting ng'amaanyi siina nga ŋŋambo babigenda bitya sente nga zibuze naye banenyongero bajjukiza banaye tusigazza 2 weeks we have 2 weeks n'ekirala abagenda okubeera online nga 2 era bannange mbasaba olwabiri mu supporting we need ya Easter twagala tufumbe wano ekimere Easter tufumbe ekikoko tunywe soda ekiki era newaga wano naye siinaamu abali reading otusupportinga ku Easter yaffe tusobole ogirira wano Shifa will be here temutya surprise musobole ozimpa ku Easter njagenda nkole malirize nga nzize eno era tufumbe ekimere kyaffe tulye tunywe Easter tucelebratingire wano kati ate Easter nga 2 yes bannange munaabaawo wemuli nga 2 lwe tugenda okubeera ne party etukulisa meetings
Yes. Ng'abiriro tugenda otegeka kye bayita bridal shower y'omugole. Yes. Bannange bridal shower. Yes. Ku bridal shower omugole tumuwa ebirabo. Luli gwa anawangula ekirabo kya ddi ekisembayo ekigalawo. Olunaku lugenda ba busy ennyo tugenda keerako. Tugenda tandika ssaawa 6. Kitegeeza abanaafumba mbasuubira bayisaawa nyange emmere yayidde edda mukoomera bukomeezi. Tutandika ssaawa 6. Era byonna tusabire obulamu bye twogerako. Ye meeting esembayo buli alina kaatuwa abali online nga mulina ebirabo bya Millicent nga last time nabirapping anembireeta mu bituwe nja bituusa. Buli alina contribution mikwano 20th ye meeting esembera ddala tuba tetulinayo ndala. Era ye gwe mukolo gwaffe buli kimu ku olwo byonna tugenda byekola ate tugenda celebrating Easter fenna wamu. That is 20th. All right. Era yenna agenda otusabire sala sabire olunaku ola sabire n'emikolo. Naye ng'emikolo gituuse tusigazza meeting si 2 zokka. Ebange emu kubanga esembayo. Emu tusigazza meeting emu mikwano. Mu meeting nneemu tunoonya miliyoni nga 15. Bwekiri. Byonna bigwe. Ate ekitone ennyo. Ekitone ennyo tunoonya miliyoni 15 nti ebirala tubijjeemu tubitemyemu. Tunoonya miliyoni nga 15 at least. Tubeere ng'omukolo gubaawo. At least. Balance wa bwe twadipositinga n'obulalalala obutalekeka obutono ebisinga twabijjeemu nga tulaba nti biganyeemu okkiriza. By this time tukirabye nti birabika ebimu biganye but at least tusaba balance w'abaki be twadipositinga. Kati nga bwe tumazeeyo ekifo tumaleyo ddiko tumaleyo keeke tutransportinga abazadde. Yes, so obuntuntu obwo tweyanziza. Nyongero bajjukiza nze Nakawombe Shifa Hope ku YouTube. Nyongero bajjukiza oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Ezo namba za Shifa yazeekwatira. Era bw'oteeka okwaka ssente manya katuuse butereevu nnyo ddala. Teziriiko nti ate bwe ngenda kweza ennamba waliwo gwe nsooka okwogera naye nti ate talk to my manager nedda. Ogenda sanga Shifa yennyini. Kitegeeza oba ojjidde ddala ku source. Zireeta amannya Nakawombe Shifa. Tukyayaniriza contributions please. Thank you so much. Bagenda kugaba kirabo naye nze mbasiibudde for now. Ekirabo ndowooza naakomawo just bannyonnyola ku kirabo kya leero. But for now mbasiibudde. Bambi baani abawa baani ekirabo leero? Doni muwangudde ne ssente mmeka? 34. Muyina emitwalo 34. Ate Doni. Mwogera mpola. 34. Ate Doni eyina mmeka? 34. Tubuzeeko ssente mmeka? Kale tugabe ekirabo budde bannange. Ne baddoni baffe aba online bakkiriza. Sookoleke. Bagambye batya? Mbuno 34 mmeka? Baani. Bacheya mani. Eyo Doni yeyina emitwalo 34. Cheya eyina emitwalo 39. Era wamma Doni mwekubire engalo ez'amaanyi. Babadde ki? Nedda. Olabi ssente. Otegedde engeri gy'agasa ssente. Akutesere n'azigatta wamu nga tayagala amazima geeyo le. Basituke batuwe ekirabo. Ate kati gwogana kitoli wa Doni. Nedda. Doni efunye emitwalo 34, tiimu kye yefunye emitwalo 32. Okitegedde? Bane wabe watu wayeetaano tujjewo empaka. Nedda. Waliwo wana agambye tuwayeetaano wabe watu wayeetaano. Tubawangudde. Oli mukusaba nsabe. Twawangudde. Waliwo uno Rashida agambye mbu Yibula we have recordings. Yibula itawo gabe ekirabo. Namwe mwogera amazima. Ddala ani yabedde ku nsawo yaffe? Jajjano ku obitegedde wamma. Obitegedde? Kiki otategedde? Tuwangudde. Basituke batugabire ekirabo.
wabe watu waayeta nze simanyi leero lwaki banakuwadde kubaza embeera zaabwe kati byakuwamba basa bagambye kwekaza bwekaza kiwamba bane wabe watu waayeta kyonna kyekiri tetuwangula tutyo nga byatukolimira waliwo wano agenda tuwaayo 5 nkimanyi bane nsaba y'etaano nedda nga lwaki nammwe mukkirizibwa osaba mmwe mweka abakkirizibwa ozisaba bannaayi n'omutwe gunnuma nedda anti ibula oyogera oli mukakka mbalowooza osaaga bali bo bakalaaca bannaayi tukubye kale neshaiba aligamba mbu tiimu kyeya yeewangula obuzibu bwokka bwe tufunye omulundi guno nedda bawangule nga si byattu bakimanyiira nti tuba tubasinga emitwalo 10 kati bawulira obuzibu nga tubasingayo 2 kiki obuzibu kinteekeko 10 tubawangule lumu na mitwalo 10 mu matire tuwaayo ffe twaweddemu tiimu doni mutuwe emitwalo 10 tubalageko nti tebasobola tebalisobola tiimu meta mutuweyo emitwalo kati mugambye leero muwamba tiimu doni batuweyo emitwalo 10 ebyaddala layira kale layira ekikuluma omuntu wabaawo ekintu kyolayira ng'omuntu bw'akirayira nga abeera mazima akikakasa layirayo ekintu ekyo ky'oyina example oli ayinza kati nze niyinza ogandayira ku maama wange omulala ayinza ogandayira ku baana bange nga mutufu olayira ekintu ekyo bane muteekeeko ettaala tulayire nze nyanda baleeta nyina oba nayina kurani oba ki tubakwase layira okulya enkaafu ekyasobola okukirayira nedda si musiraamu bannange rayiti batubba museeka amataala batubba mugenda nyiiza ba tiimu doni online batukubirewo 5 bannaaye rayiti bimyansa musemberayo nga si byatubba mutubbe bannange leero jajjenoka leero gwe bakwasizza ensawo y'essente taddamu laba bwe baseka laba menta afa n'enseko laba menta aseka bannange balabe laba bwe beekuba obwamalengera tubbiddwa bulira kale naye menta museka kino kye mukoze temuliddamu kikwatako mubeere siriyasi leero bakwasizza ensawo y'essente ali soft mubeere siriyasi amanyi nabbanja abagambye mwe musirike mbalwanirire abagambye mwe musirike olutalo ndulwane tuwakula entalo ku bbeeyi rayisi Nalongo mutwale ekirabo tukkirize batubbe olaba ne Aisha Sweet agambye tiimu doni yeyawangudde that's the truth obedda kwendi kale muyimuke mubawe naye tubalinde tebagenda ku bakitukoze
ne mutaswalanga n'omugenyi waali bafenseko fere tubba ono nabbanja era ddala muliwa bagambye leero lwenzize nabbanja erinnya limusaana eno gavumenti yennyini naye bannange emigongo mu kiseeri
Wow. Webale nnyo kubeera ku online saala, webale kutuwagira ne ttiimu yo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu kya ddala mubeerewo nga 26 era temuva ku online. Bannange mwebale kutuwagira. Bonna abagenda batuwa tubeebaza nnyo. Naye mpulira bagamba tulinayo miliyoni nga 15. Omukolo gukole ki? Guggwe. Singa abantu baali balina omutima omulungi oba nga betulaba balaba, abo be bantu 15 nga tuwayo miliyoni 1. Tulabibwa abantu abasukka mu 1,000 mu 10,000. So mu bantu 2,000 kale kizibu okugamba omuntu nti musobola obbulamu abantu 10 abatuwayo akakadde. Naye munaye ensi Katonda bwatyo bagikola, oyinza okwesanga ng'era bavuze. Nga tulina essuubi nti ezo miliyoni 15 mu wiikisi zino 2 twandibadde tuzijjayo. Okitegedde? Era naye tusobola ozifuna. Naye nga n'abatuwadde 10, 20, 5 akakadde, abatuuze b'eddundu nze simanyi kyabagamba, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omugenyi w'olunaku tusanyuse nnyo okulaba, newankubadde ng'alabika omuziki agufiiri nga tampulira, naye twaniriza abagenyi bwe tuba mu miitingi, naye tewali kitusanyusanga kulaba mugenyi atwegasseeko. Kubajja n'ebibala, ssente zatuwadde muzirabye, tweyanze nnyo tweyanzeege. Ne Sande ejjakomawo neddako ne ku mukolo tutule nawe mu VIP. Buli atula mu meeting eno agenda kubeera mu VIP. Twebaza nnyo omukyala avudde kozi Laakaayi, mukyala avudde Laakaayi kozi yani Nasaazi newankubadde ng'era annanze okubeera mbu tumuwangulidde ku ssente entono, n'amaliriza nga nkozesa emirimu, embamuwa keeki ki, nkusuubiza komawo ne Sande ejja tulabe oba osobola okukiddamu ky'okoze leero. Komawo tulabe oba osobola okukiddamu. Naye nga tukwebaza nnyo, balaye kino ekintu si kyakusaaga. Omuntu okutambula ave Mpigi okuva e Buwama n'atambula from Buwama public transport n'ajja wano, si muganda wa Gaadi, si muganda wa Millicent. Otegedde? Mukwano gwe. Ne tulina abantu abali around wano nga tubalinako n'eŋŋanda, naye n'akulaga nti ali bize tafunye budde. Tamumanyi, yatulaba online. Otegedde? Naye tulina ab'eŋŋanda zaffe abannaye munansonyiwa mbadde bize, waliwo meeting mwembadde, naye nga meeting kimwosobola okubeera efaanagana neno gye tuva okuva ssaawa 9 ne tubeerawo paka ssaawa 3. Era gwe n'ogamba nti at least kikulemye okutuuka wano yadde essaawa 2, kubanga tewaliyo meeting esobola bbanga yaffe nti yatandise kuva ssaawa 9 ebeerewo paka 4. Waffe yaffe ya fundraising nga tubeera tulindalinda ku bantu, naye tulina abantu baffe wano eno ng'akulaga nti amaze Sande 2 taliiwo kubanga abadde alina meeting. Mwakola ki? Mwabeera. Katulinayo eyo n'abantu ng'okuba twatandika talinnyangako wano, naye kati ono omukyala guno mulowooza gwakumeka? Emirundi mingi. Guguno mulundi gwakuna. Otegedde? Ng'ava Buwama n'ajja mu meeting. Tukwebaza nnyo nnyabo. Tekitwala nti kyakusaaga. Weebale. Tujja kuba tukulaba ogatandika n'otuyimirizanga e Buwama, tuyimirire tubuuze omukyalo ono aliwa mubuuzeeko. Otegeera? Olwo tuba tufunyewo family, toddamu kuyitawo ng'atalina gw'omanyiwo. So twebaza nnyo abantu abavaliwinza omukolo guno. Munzikirize enkome wano. Empozi okwebaza aba Great Opportunity sibabanja okujjako nga mwagadde mmwe.
on a personal level nongamba Libra nkuwadde yakakadde but nga great opportunity nzamu okay ne sente ze mutuwadde ku lwa gaadi kuba nange mmanye ensawo yaabwe otegeera nga tuvudde mu byokusaagasagala nimbe nti nsobola oba stretchinga bampeyo miliyoni 10 naye miliyoni 5 obukosi tetuliko kinene ziyinza obba ntono naye I'm proud of them mbenyumiririzaamu okubanga basobodde okulwana ne baweza miliyoni 5 kitegeera mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza gwe gusoose bukyatandika gurupu yaffe emyaka nga 6 okusonda embaga tetusonda mbaga tetumanyi mabugo ebembaga tebitukwatako naye era baawulira nga kyewuunyisa ate okubaga nti ate tubeeko gwe tusondera omukolo naye ne mukkiriza ne mumpuliriramu tukontributi nga kyetwasobodde tweyanziza nnyo tweyanze Team Hope Shifa nammwe tubeebaza eb'ensuso olumu mbeerabira kuba manyi nti boosi wammwe yaba akikuttemu but again era tekigana muntu kumpulira nga musosoze so twebaza nnyo Team Hope Shifa tetulina kyabagamba kati tubagambe ky'omukolo gwammwe mwe bategesi mwe buli kimu kati mbeebaze ntya omukolo gwammwe mwebale tubeererawo mwebale kwagala God and Millicent mwebale kwagala Shifa ganze bali abaguleta print banjagala manyine Team Hope Shifa gwenjagala Team Hope Shifa nonze mba ntegeeza Christine Auntie Flo Agatha ne bana ababeerako online weluwisha Team Hope Shifa we bali awo badai hadi thank you so much mwebale tubeererawo ate mwe mukwata kinene nnyo naye tusaba temukoma wano ne opportunities endala oyinza obba olaba wano muwala wa Naalongo ng'olinayo yakalimo n'omuconnectinga ekitegedde ebula connecting omuntu n'afuna omulimu owandikutte emitwalo 10 okwata 5 naye n'akwata 5 kuba aba yafuna omulimu so n'opportunities endala tuzeetaaga situzibakaka nti muzitunoonyeze naye bwe wabaawo opportunity otukoonako ffe ne tugaana bugaanyi neŋŋamba nti ebyo nze sibikola ekitegedde naye togaana tugambako tuli baana ba mpisa tuli bawulize eddundu tewavayo batalina mpisa okitegeera so Team Hope Shifa tubasubiramu bingi nga tuyitira era mu Shifa nga tuconnectinze nammwe tweyanzeege saagala kumala kuba ndaba tetukyalina budde tubulayo weeks 2 Sunday 2 tugende mu mbaga kati olwe mba njagala okuva Kazindalo ng'ate nkijjukira nti tubulayo Sunday meka so tusaba buli yatuwa ssente otuwe nga atatuwangako kubanga tetugenda kudda wano kusaba otegeera tetugenda kuddamu kunoonya ssente za mukolo naffe waliwo olutuuka ne bikaluba kati bino ebitugaadi byabadde anyumya waliwo lwe byatuuse ne mpulira nga mbikooye naye ne ŋŋamba tukikola omulundi gutya tetugenda kiddamu ekyo bwe kiggwa kiba kiwedde tugaka tukimale kati kyetwagala tukozese omukolo guno buli kye tukola tukikole nga tukimanyi tetugenda kiddamu kitegeerekeka neyanza yes amasoma yogola bayanneekwesa n'agaana okutuula wano mbunitwale nti yagenze bwensi tuse wano adduse emisira etaliko okubona ebifo mbutayagala musosonkoleze kati wanye kisanyudde ate gw'omuyise ate nga tetunnateesaako so ajje
ajja tuule wano twagala saala mama Suma jangu Eze sina byunyu byako na era tange sima iwe kivudde by the way wanga mbadde idol yawo naye kuzeeti nga simulaba kwanze njagala tuule oyagala tuule wano waggulu ayimirire wamma esaala bagiwa nga bayimiridde tugenda bako deposit kale tweyanze so mama so bannange nga MC ate omugole w'olunaku mama Suma tuwe saala eggalawo meeting tweyanze tewekwekanga mikisa tumanyi kyoli Nesiimye okunyonda mu bangi nsobola okusalira buli omu atuuke bulungi. Nesooka okwebaza ebyaddala nze gwe tweddira naye omuziro mutwala nga muganda wange ddala muganda wange Nagawa ntuusa okwebaza byonna kimanyi wootoola Mukama azzaawo era n'akuwangaaza osobole okulabirirako n'abalala mwenna mu butuufu abatodde mu mukolo guno kanaye tubasabira bwe mujje Mukama azzeewo ekisinga obunene kanaye tulonde tusabe ebyaddala Mukama Katonda olw'ebyo amagero by'okoze tukusaba obyongereko ne Sande ejja paka ku mukolo bisingewo ne betusuubira bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim Mukama Katonda tukusaba obudde buno nga bw'obulaba obuyitiridde obukwatirire busobole okuba nga obukyali buli muntu omutambuze omutuuse mirembe mu maka ge ate osobole omuwambagatira okukeera kusobola okulaba nga azzaawo kyajjeewo ne ku luli olw'Essande osobole okudda ng'ensawo n'envu mwenna abali okumpi manyi mwenna Katonda buli omu yasobola okutuusa ewuwe wadde kumpi oyinza okuba tolina maanyi gakutuusa wuwo naye byonna ye yabimanyi ebyo byonna tubisaba Mukama Katonda otambuze abantu abo abali okumpi nabo batuuke bulungi n'abatulaba nga obadde tolina kisa kusobola kukwatako mu nsawo naye bw'olaba omuntu eyeetaaga okusanyusa olwa byonna byozze ng'owulira nkimanyi abamu muwulira naye nga mwagala kumanya bumanya tusaba ofune ekisa osobole okukwatirako abantu bano basobole okusanyuka mu bulamu bwabwe ebyo byonna mbisabye nambikya mu linnya ly'eddene ya Allah Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa